Yes, bandiza kade kano mwasibye mutya ngena kusaba subscribing ato nyigene kade eno bagitafa Adi TV jimba tumedeka abali kata ne Saudi Arabia mwe abasinzira mu gwanga erya Oman bagamba nti muri bakabinyo kubanga mugiye kumirako update simba nazo eziba zitambatambula okwetola egwanga Uganda bagitafa Adi TV jimba tumedeka abali mu gwanga erya Oman mwabali kata mu kibuga kyabaita Doha mbatumedeko ne bagamba ati muri bakabinyo rapi okuzaala Abaloongo ensonga zikute wansi ne waggulu mama wa rapi amuna avule nasabira muwala binti asobola okubanga azalira Bindeeba Abaloongo jjukira omugambo gubadde gutokomoka nnyo ndawo mwaka ogwedde ogwa 2023 nga bagamba rapi Bindeeba yakufuna togenda kukola ki togenda kubanga omuzali abasingadde batokomoka bagamba rapi mugumba kwegamba nga bagamba Bindeeba wakola losi abasinga bagamba nti mukyala okumusofi nti yakolimira rapi n'ensonga nti rapi yamwesizaako obi kwegamba bingi ebadde byogerwa nga ku social media naye munnaye yafulumiza ebifaananyi wabula abasinga kyabanyizizza bagamba nti yadde afa kino okwerabisa okulaga ebifaananyi bya sikaani ku social media agatambatambulisa zino galaga nti maama we avudde n'amusabira era n'asuubiza nti ajja kusobola okuba nga azaala Abaloongo. Maama we amusabidde n'amwagaliza bisinga asobole okuba nga azaala Abaloongo. Bagitafa Adi TV subscribe atonyigene kade mbebaza mwena era mbagamba nti muri bakabi nnyo rapi era naye asaba Katonda asobole okuba nga azaala Abaloongo jjukira SB4 media yazaala Abaloongo kosane antera abo nabo bakola ki bali babagala ne rapi naye asabe Katonda amuyambe akimukolere nga mukwano gwe antera bwe Katonda bwe yakimukoledde era kinaasoboka kubanga ne maama we awulira ayagala muwala we azaala Abaloongo ddala kinaasoboka Katonda yekka yamanyi egamu ku mawulire agatambulatambula kadde kano ku social media okutwaliza wamu eno bagitafa Adi TV gimwe nambebaza era mbagamba nti muri babode nnyo kubanga mugiye kumirako update simba nazo jimpereka like jukira naku lwa Valentine's Day rapi lunaku za mwezi 14 February naku lwa Valentine's Day rapi omwami we Bindeeba amukubyeko surprise wali live ku wali ku Esannyu TV ku makya jukira na program gibakere kubanga bawereza wali ku Esannyu TV amukubyeko surprise ebadde nkambwe ku live awo ku TV era mune maama inaava namugamba mwana wange nkusabira okubanga ozaala Abaloongo abasinga bagamba yani badi alaba dda mu sikaani kubanga wedi agenda mu sikaani ne maama we alina confidence alina kugamba omalirivu yagamba akiwulira muliti muwala we ajja kuzaala Abaloongo era Bindeeba ajja kumuzaalira Abaloongo nti ebbanga lye bamaze nga rapi azaala nti wanaazaala ajja kuzaala Abaloongo jjukira ne antera yennyini SB4 media baali baluddewo kubanga bakola ki bazaala abasinga ne batandika okubanga bagamba nti antera mugumba amanyi social media yobuli ssaawa ebeekubala babanga bakutulwakinga babanga bakutambulyako buli kokola kati antera bamutambulirangako eva abamulaba tebamugyako liiso era niye bali batandise okukola ki bali batandise okubanga bagamba SB4 wafuna losi wafuna losi jjukira wali omuwali yava n'alumbanga antera ku social media okutwaliza musebo yatuuka ne kussa eri hayalinga abavumi abaana b'oku TikTok abavuma alina gwe yahayalinga wabula gwe yapangisa yeefuula nti oli mukwano gwe just amuvumirako era nti antera yingirira amakaage kumbe baali bamupangisa alumbenga antera amuvume naye ate munnange bagenda okulanga ate antera akoze eki afunye olubuto ate n'azaala Abaloongo kwabasinga baali basubira nga bagamba SB4 agenda kumala akola ekyasolewo antera addeyo wa mukazi gwe gwe yasookerako ne munnange byakakana bakoze eki byakakana bafunye Abaloongo ne rapi era nayo bibadde ebibye kubanga mwaka oguwedde mu 2023 yajjukira alina show ndowooza yali kula bonita ndowooza mu mwezi gwa Novemba awo makkati waago nga gugwako naye nga show bagamba show teyatambula bulungi era press conference yasinzirawo n'akola ki n'akulukusa amaziga wabula abasinga bagamba amaziga akutegaali ga ddala yakabanga agamba nti bannayuganda bamumazeeko emirembe ku social media okumuvumanga obugumba ndowooza mubijjukira bulungi nnyo ebiseera ebyo 2024
kugamba yatadde ebifaananyi bye ebya sikaani n'okuba n'abasinga tebaati kyabasanyusiza wabula ono yavudde n'agamba nti njagadde okubalagako olw'ensonga nti mubadde munnumba nnyo tebadde bamulumba nnyo ayagadde okubalaga nti munnange mulekiraawo mu kikomi naye ng'abasinga tekyabasanyusiza era bangi bayogedde ku nsonga abasinga bamulangidde amaalo abasinga balangidde Rape amaalo kugamba nga omumanyi ba social media buli omu aba asobola okugera kyayagadde buli omu Rape we yapostinze ebifaananyi bino yabadde nga abagambye nti buli omu awa endowooza ye era abasinga bamusanyukiddeko abala bamulumbye nga omumanyi naawe ebaayo abakusanyukirako n'abakulumba ekyo olina okukisuubira ku social media bagitafa ADTV subscribe ate onyigene kale jimpeleka like naye nga naye essaawa zino naye akyewulira muli nti asuubira abalongo tulinze tulabe abalongo anaabafuna n'abasinga bibuuza olubuto lwa Rape nga lukuze ku sipiidi etagambika ogamba omugambo gukyatokomoka bagamba maama olubuto nga lukuze ku sipiidi kibategeeza nti mu mwaka gwa 2023 mu Novemba Rape yali ali lubuto ebiseera ebyo yakaabira amaziga abasinga kati beebuuza wali okaabira ki kubanga n'amaziga abasinga bagayisaamu gamba bagakola ki bagamba tebagakkiriza nti gaali matuufu abasinga bagamba zaali zifeke tears crocodile tears maziga gaggoonya naye nga bambi mukazi wattu yasobodde okubanga gamba agenda kubanga azaalira Bindeeba we okumusofi ye mukazi wattu Bindeeba muwa obuyambi tewali amaanyi jjukira Maama Fiina yavaayo ng'agambako Rape neeyisaye Rape yalumba Maama Fiina era ebbanga Rape yamaze nga taza abasinga dde bagamba Maama Fiina yamusimanyanga yamunyiigira biki alina kudda Maama Fiina n'amukola ki munamusonyiwa awajasobola okubangaaza Maama Fiina talina kyeyali yakola Rape ndowooza just time yali tennatuuka butuusi ndowooza amanyi abaana ku social media omugambo guba bagusala ku sipiidi etagambika naye nga ensonga zaali bwe zityo newankubadde Maama Fiina yeesonyiwa Rape kubanga yamugamba ku nsonga za mukazi munne okumusofi Rape ne yeeyisa bubi era enziramu gye yadda Maama Fiina teyali nziramu nnungi Maama Fiina n'akola ki Maama Fiina n'amwesonyiwa kati okumusofi mukazi wattu tewali amanyiwa gye yalaga takyalabikirako ddala ne mu Uganda takyalabikirako ddala tebamanyi wajja yakola ki tebamanyi wajja yalaga tebamanyi oba musajja mukulu amanyikiddwa nga Bindeeba awaayo obuyambi jjukira Rape omu ku abo ndowooza abalemesanga Bindeeba okuwaayo obuyambi kubanga abasinga ku social media bagamba nti Rape yalemesanga bbaawe ekola ki okuwaayo obuyambi nga yagamba nti omwana bamukwate bamumuwe omwana ajasobola okuba nga amukuza abakazi abasinga tebagala kubanga bawaayo abaana baabwe eri abo abakazi abasajja be babeera bafunye oluusi ali abakazi nga bampisa mbi ayita omwana ne bamuleeta nga amwagala n'atandika okuba nga amutulugunya n'amukubanga emiggo kwegamba n'amusibyanga ku kibooko eva n'amuyisanga byamusiibisa njala kwegamba abakazi abasinga tebagala kuwaayo baana we kyobola okumusofi yagamba tajja kuwaayo mwana we naye nga munnange ebyo bitambatambula akadde kano ku social media abasinga bye baali bagamba nti Maama Fiina yamunyiigira biki ekiseera kyali tinakutuuka butoosi abasinga ne bagamba okumusofi yamuloga abaana boogera emigambo ku social media mukazi wattu okumusofi mbu yaloga Rape naye kati mwana mulaba yamaze n'akola ki yamaze n'afuna obuto kati abaali bagamba nti okumusofi yaloga Rape tebabitegeera essaawa zino tebabitegeera naye nga Rape asuubira abalongo maama we amusabidde essaala asobole okuba nga afuna abalongo tuyinza tulabe ddala kituufu abalongo anaafuna kubanga maama we ye obuvumu abuyina asuubira nti muwala we ajja kuzaalira Bindeeba abalongo jimpereka like ate subscribe ng'onyigene kale bagitafa ADTV gye mwabali e Saudi Arabia mbatumideko ne mu ggwanga erya Oman mubeere bulungi mbagala nnyo mweraba